felt it. Okumala ebbanga kati abantu bakola ogw'okutunda mmotoka bazze beemulugunya ku bbula y'ennamba za digito. Embeera eno ebadde eviiddeko n'ebibanda bya mmotoka okuzitunda nga si mpandiise oba nga teziriiko nnamba. Kyokka okusinziira ku bakulu mu minisitue eby'entambula ebbula y'ennamba zino evudde ku mbeera y'olutalo wakati wa Amerika ne Iran nga luno lutwaliddemu n'agamu ku mawanga g'Abawarabu agawera okuli ne UAE. Iran ezze nayo ng'ate kuba bikompola mu nsi ez'enjawulo nga Dubai eri affected. Abantu ba Joint Stock Global Security balina ne offices e Dubai. Ebintu byabwe ebisinga bibadde biyitira Dubai okujja wano. Okusinziira ku ripooti gye baatuwadde nga Ministry of Works and Transport nti consignments zaabwe ezimu zibadde affected n'olutalo luno. Kati kye bagezaako okukola kwe kulaba nti bakyuse ekkubo oba okureroutinga ebintu byabwe birina okuyitira. Twagadde okumanya bintu ki bino ebiva mu ggwanga li Dubai ebiresewo akasoobo. Bw'otunuulira puleeti eyo eya digito, yo puleeti nga bwe mugiraba bw'etyo bw'efaana, naye puleeti eyo ebeerako ebintu ebitambulirako ebiyamba system okukola omulimu gwayo. Tuyina ekiyitibwa sim chips ezo zitambulira wamu ne trackers ze bateeka mu mmotoka ne kubeerako bluetooth beacons n'obugundi obusiba registration plates ezo ku mmotoka zaffe. So plates ziyinza okuba nga weeziri naye nga kati bu components obwo obumu obwo bwe butaliiwo bumala. Abakulu mu minisitue eby'entambula baliko amagezi ge bawadde kampuni evunaanyizibwa ku nnamba zino. Maintaininga kye tuyita nti waliwo minimum ya stock gye balina okubeera nayo. Such that wabaawo obuzibu bwonna tusobola okutambula ebbanga lya myezi ng'esatu, myezi nga 6 nga tewali buzibu bwonna ng'abantu bakyasobola okuba nga bafuna services without interruption. Minisitue by'entambula n'enguudo era erabudde abalina ebibanda bya mmotoka abatandise okufuula omuze okukweka nnamba zino eza digito nga baagala okufunamu ssente. Nga ba agent si bannannyini bondi naye ba agent kuba bondi ezo ozisanga nga mulimu ba agent ab'enjawulo. So osanga ng'omuntu olw'obutamanya omuntu ayinza okujja n'akugamba nti anti kati puleeti nina gisasulira $2 million. Ate ebiseera ebisinga abantu baffe tebassa nnyo mwoyo kumanya nti ekintu kino kya ssente mmeka, naye nga tuzze tugamba abantu nti number plate oba registration plate empya bw'oba nga emmotoka yo mpya kye tuyita first time registration oba egenda kuwandiikibwa omulundi ogusooka mu ggwanga osasula $71,000 n'N4,300 ze ssente z'osasula okufuna plate empya. Bw'oba ng'ogenda kukyusa nti oba number plate yange yagudde oba nafunye akabenje oba oyagala bwagazi kukyusa olina kusasula $15,000. Buli lunaku kampuni eno efumya ennamba z'emmotoka eza digito 2 n'eza pikipiki 8. Tamale, NTV ku ssaawa emu.